go. Alright, bannayuganda omukisa gw'okutegeka AFCON gulabika ng'essaawa yonna guyinza okubeera nga gweyongerayoko olw'ensonga nti akakiiko akategesa aka CAF gye buvuddeko kavuddeyo ne kabeera nga kategeeza nti wayinza okubeerawo ensonga eziyinza okubeera nga zongezebwayo enteekateeka ezo ne zibeera nga zigenda mu mwaka gwa 2028. Nze Sharif Boyka okutegeeza ensonga ez'ebyemizannyo wano mu Sports Updates ku CBS FM UG kunegatteko ate tubeere nga tubiyitaayitamu mpola mpola. We baviiriddeyo okwogera ku nsonga eyo nga tuli excited ensonga tuzikozeeko ez'ebisaawe Oyima City awedde Namboole ali mu kubeera nga addaabirizibwa n'ebisaawe ebirala wabula ebisaawe ebirala banywanyi baffe nga ba Kenya betugenda obeera nga tutegeka nabo bali mu nteekateeka yemu okubeera nga batereeza organization eyo wabula tuweeredde olunaku lugenda kubeera lwanki olwansalesale abakulu abo nga bagenze mu meeting egenda okubeera nga esembayo bajja kubeera nga batutegeeza ebivuddeyo ate tubeere nga tumanya either tunamulaba 2027 oba tugenda kubeera nga tumugendamu mwaka gwa 2028. Kale byo byenjagadde okubeera nga nkugirako wano omupiira ogwaffe gwa Uganda ate nga tugenda kubeera nga tugendako wali eri ku Bulaayo olunaku olweggula emipiira gyabadde mingi nnyo era nga Nottingham Forest mwe yaweereza omutendesi ow'okusatu mu sizoni emu nga bamukwata ku nkoona Sean Dyche bamukutte ku nkoona omugagga yagambye nze sirabangako tiimu ekuba shots 35 ne mubeera nga temulinamu ggoolo olwafulumye mupiira bwati ng'oguwandiiko guli ku meeza bwe batwe bakola Angel Postecoglou baali bakajjawo Nuno Espirito Santo nga Angel Postecoglou yaliwo ng'omutendesi omupiira gwali gwa Chelsea gwagenda okubeera nga gukomekkerezebwa ng'ekiwandiiko kyatuuse dda ku meeza ekimukwasa ku nkoona. Kale nno ndowoozaamu nti Sean Dyche awezezza ennamba y'abatendesi ndowooza abawera 8 wali eri mu kikopo kya Premier League nga bakwatibwa ku nkoona era ng'eyasooka okukwatibwa ku nkoona yali Nuno Espirito Santo ne wajjawo Graham Potter okuva ku ttiimu ya West Ham naye bamuggyawoko Angel Postecoglou n'addako situlu ya ttiimu ya Nottingham Forest. Ndowooza Nottingham Forest yereese omuwendo guno okubeera nga guwera omungi. Ne wajjawo Victor Pereira ku ttiimu ya Wolves ne bamukwata ku nkoona jjukiramu nti zezimu ku ttiimu ezisinga okukubwa emipiira sizoni eno era nga yo wenjogerera yasalwako dde eri mu relegation mwekyakalira. Enzo Maresca naye n'akwatibwa ku nkono okuva ku ttiimu eyo eya Chelsea naye yali makiwa concert we yajja then Ruben Amorim najjabeera nga amwegattako mu kaseera ke kamu okuva ku ttiimu ya Man United ate nga n'omuvubuka amanyiddwa nga Thomas Frank olunaku olweggulo yakwatibwa ku nkoona. Bukeeredde olwaleero nga n'omutendesi amanyiddwa nga Sean Dyche avuddewoko ku ttiimu ya Nottingham Forest. Kigambibwa nti bali mu njogerezeganya okubeera nga bafuna omutendesi ayinza okubeera nga abongerayoko mu kaseera kano abeere nga amalako season n'omugaggo naye omugaggo oyo ndowooza yeetaaga tumufunire programu nga ye tumwogereko ye nga yeye yaani biki bye yali yagadde era ndowooza talina kyatera mutendesi ku meeza n'amugamba nti nze nkwetaaza kino na kino kozi yewe omulaba nga ali mu mupiira nga z'ogulaba walaba ebimunyiiza ng'omuntu tamanyi kubeera nga controllinga tempa ye avaako mangu n'abeera nga asalawo oba oliawo mu ngeri etali ntuufu. Kale ddukiramu ttiimu ya Tottenham talina mutendesi w'enjogerera omutendesi amanyiddwa nga Mauricio Pochettino avuddeyo n'abeera nga addamu okwegwanyiza omulimu ogwo. Agambye I still feel that it's my place ku ttiimu ya Tottenham. Agambye nti awo wewaka wange jjukiramu nti we yava y'omu ku batendesi ndowooza baasinga okubeera nga babuildinga ttiimu eyo eya Tottenham Hotspurs naye avuddeyo n'abeera nga alaga interest ey'okubeera nga afuna akalima ako ate nga yo ttiimu nga yo eya Tottenham batunuulidde omutendesi Roberto Di Zerbi. Jjukiramu nti yavuddeko ku ttiimu ya Olympique Marseille. Tetunaba kutegeera nsonga y'omugjeewo y'amaanyi eri awo wabula kigambibwa nti mubaddemu okubeera nga yeegwanyiza omulimu gwa Man United ayinza okubeera nga ajja n'abeera nga alindira awo abeere nga agukwakkula abeere nga agenda nagwo mu maaso naye nga ne ttiimu ya Tottenham bavuddeyo ne babeera nga bagamba Roberto Di Zerbi waba waali bayinza okubeera nga bamuwa omukisa n'abeera nga atendekamukko
ku ttiimu eyo. Zino ttiimu ezisinga okukuba emipiira emingi mu ggwanga erya Abungereza wali eri mu Premier League. Wolves bakamukuba emipiira giri 39. Ttiimu ya Tottenham Hotspur bwe bagobedde Thomas Frank nga bakagikuba emipiira 33 era nga West Ham bakagikuba emipiira 31, then Fulham bakagikuba emipiira 25, ne ttiimu eyo eya Brentford ne Nottingham Forest zakakubibwa emipiira 24 gyokka bwegito bwe giyimiridde. Ttiimu ya Spurs ttiimu ya Nottingham Forest bagenze mu njogerezeganya n'omukulu amanyiddwa nga Vitor Pereira. Vitor Pereira mumujjukire eyali ku ttiimu ya Wolves, baagala kubeera nga bamuleeta abeere nga atendeka ttiimu eyo ya Nottingham Forest, era nga ali mu njogerezeganya n'omukulu naggagga wa ttiimu eyo. Jjukiramu nti omusajja ye ebintu byabyekolera, ayina engeri gye yeeyisaamu nga dictator naddala wali eri ku kilabu ye ya Nottingham Forest. Ebintu nga bw'ayagala bw'abikola, naye nga kigambibwa nti ayagala kubeera ng'aleeta omutendesi oyo Vitor Pereira. Babana abatendesi bano engeri gye baba appointingamu n'engeri gye bavaawokko. Nono Angel Postecoglou bamuleeta ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Septemba, wabula najja abeera ng'avaawokko mu kaseera mpawuka agajali ndowooza emyezi ng'ena. Nation Dike tagiwezezza, omukulu oyo n'abeera nga amugjawokko, n'abeera nga amusaakinga anoonya muntu ayinza kubeera ng'atwala ttiimu ye mu maaso. Ye agamba nti ezo shoti 35 nga temuli goolo, omutendesi oyinza oba okiyinamu omukono, era ndowooza ye mu mutwe gwe ayinamu okukkiriza nti abatendesi abajjaawo bayinza oba bayinamu engeri y'oluzaalazaala. Ate nga wenjogerera, it's a breaking news, omukulu omutendesi wa ttiimu ya England amanyiddwa nga Thomas Tuchel amaze okubeera ng'asayininga endagaano empya paka mu mwaka gwa 2028 nga ye mutendesi ku ttiimu eyo ey'abavubuka nga ba Marcus Rashford, ba Harry Kane, ba Declan Rice, yagenda okubeera nga abatendekera ddala mpaka mu mwaka gwa 2028. That's Thomas Tuchel amaze okubeera ng'ateeka ekinku ku ndagaano awo. Naye nga bwe tugenda kwali eri ku ttiimu ya Atletico Madrid, ndowoozamu nti okujja kwa Ademola Lookman ku ttiimu eyo kuyinza okubeera nga ku affectingamu omuvubuka amanyiddwa nga Julian Alvarez. Bwe otunuulira situation eriwo, takyapafominga bulungi nnyo. Luli abadde yeeraba ndowooza nga star ku ttiimu eyo, nga yeerabawo nga yaliwo nga star boy, ye yeetisse ttiimu buli kaseera gwe batunuulidde okubeera nga leeta results, wabula ate kati awanga bw'abawagizi bwakyuse mu kaseera mpawo kaago omuvubuka oyo okuva lwe yaze n'abeegattako n'abeera nga ateeba goal eyabadde ennungi ennyo ku debut ye. Eyo situation nayo weeri ku ttiimu eyo. So Julian Alvarez amawulire mangi galaga ayinza okubeera ng'atambulamukko, najja abeera nga ajja ku ttiimu nga Barcelona, ttiimu nga Chelsea, zonna zimwegwanyiza okubeera nga zimuleeta. Ne club ya Arsenal bagamba nti tebannaba kubeera nga baggalawo mukisa ogwo ogw'okubeera nga baleeta omuvubuka oyo. Waliwo omuvubuka ttiimu ya Man United gwe bayagalako sizoni ewedde amanyiddwa nga Carlos Baleba ku ttiimu ya Brighton and Hove. Omuvubuka oyo ebintu tebitambula bulungi, simanyi oba yali ku form oba ndowooza obutatambula kyamu affectingamu ye ng'omuntu, naye ebintu bikyaganye bambi obeera nga bitambula obulungi ku saidi ye. Olunaku olweggulo babadde bazanya omupiira ne ttiimu ya Aston Villa, yagiddwayo mu dakiika zabadde 22 zokka, ng'embeera emutabuseeko omuvubuka oyo. Simanyi oba still akyali first priority ku ttiimu eya Man United, naddala nga bakyosiza omutendesi, strategy mpya n'ebintu ebifanaganako bwe bityo. Naye nga kigambibwa nti era yo United baagala kubeera nga bateekawo kaseno omuvubuka oyo babeere nga bamuggyayo, anaabeera nga abeegattako oba tajje, era bw'anaabeera azze anaasobola okubeera ng'ayongerako ku foomu n'addayo wali we twali tumulabira. Ebyo byonna ebibuuzo weebiri bwe bityo mpola mpola. Ate nga Garunevo avuddeyo n'abeera ng'agamba nti ye alaba abawagizi batandise okubeera nga bapika abagagga babeere nga bawa Michael Carrick omulimu, naye ye nga ye agamba nti nno takkiriza n'ekyo, era agamba bagende maaso n'okubeera nga banoonya ku batendesa balina experience, okuli omutendesa amanyiddwa nga Carlo Ancelotti, omutendesa amanyiddwa nga Thomas Tuchel. Abavubuka abo bayagala okubeera nga baweebwa omukisa ku ttiimu eya Man United. Agamba nti Michael Carrick yalibadde mutendesi mulungi naye talina experience, era olw'ensonga ezifanaganako bwe zityo ziyinza okumuleetera okubeera nga omulimu ogumutabukako mu maaso awo. So agamba nti okwewala ebinaddirira yandiyagadde
abeerenga assistant manager wansi w'abatendesi abo kwabo bona baleese agende maaso n'okubeera nga getting experience ng'agijja ku bavubuka bwe bati ate nga we tugenda kuwala eri mu ggwanga erya America MLS wali eri ku ttiimu ya Inter Miami ey'omukulu David Beckham. Omuvubuka amanyiddwa nga Lionel Messi yafunye injury kigambibwa ntatraininze na ttiimu olunaku olwaleero. Tetunnaba kumanya kaseera katuufu kagenda kubeera ng'amala nga taliiwo naye ebyo byonna ogenda kubeera ng'obisanga wano wokka ku CBS FM UD updates ogenda kubeera ng'ozifuna mpola mpola. Michael Carrick agambye still not the favorite. Giga mawulire Garnevo gabadde agezaako okubeera ng'agamba nti Michael Carrick tamulaba nga favorite ayinza okubeera ng'atwala ttiimu eyo maaso. Ate nga Anthony Semenyo ebintu bitambula nga we yabibala ku ttiimu ya Man City emipiira 8 goozi 8 akyakoze bulungi nnyo ekyenkanidde awo omuvubuka oyo. Ate nga baba n'abatendesi babi babiri ttiimu ya Tottenham beeyagala okubeera ng'ejjako omu abeere ng'ajja okubeera ng'atwala ttiimu eno maaso. Ndabyeko Angel Mauricio Pochettino no Roberto Di Zerbi be bavubuka abo nkujjukizaako nti abayinza okubeera nga bajja. Ate nga ttiimu ya Real Madrid bamaze okubeera nga bafulumya olukalala lw'aba defensive midfielder abayinza okubeera nga bali ku listi yaabwe. A new central midfielder, yes. Kubaddeko Vitinha ali ku ttiimu ya PSG omuvubuka oyo Portugal. Then kuliko Rodrigo Cascante ku ttiimu eyo ya Manchester City omusipaano oyo. Kuliko Enzo Fernandez is still a first priority. Ndowooza gwe basinga obeera nga beetaaga. Ali ku ttiimu ya Chelsea mu Argentina. Kuliko Alexis McAllister ali ku ttiimu ya Liverpool naye mu Argentina. Kuliko Adam Wharton okuva ku ttiimu ya Crystal Palace mu Ngereza. Kuliko n'akavubuka kamanyiddwa nga Keze Smith okuva ku ttiimu eyo eya AZ Alkmaar kasajja ka Netherland kadaaki wekakubira omupiira mpola mpola. Bavubuka abo bafulumidde ku listi y'abasajja Madrid benza okubeera nga yeetaaga gye buvuddeko kaawo. Ate nga we tugenda kuwala eri mu ggwanga erya Bungereza omuvubuka amanyiddwa nga Mohamed Salah ttiimu ya Al Ittihad bavuddeyo ne babeera nga baddamu okubeera nga balaga interest. Baagala kubeera nga bateekawo ssente era muvu bamaze okubeera nga baggulawo enzigi bagamba Mohamed Salah w'oyagalira ojja kubeera nga otwegedda ku myaka 33 ye muvubuka yayinza okubeera nga atambulamu ku nkomerero ya sizoni eno n'agenda n'anoonya awalala wayinza okubeera nga akubira omupiira mpola bwe bityo bwe bifaanaganyeeko. Ate nga waliwo omuvubuka amanyiddwa nga Alexander Stankovic ali ku ttiimu ya Club Brugge wali eri mu ggwanga erya Belgium. Avuddeyo n'abeera ng'agamba nti bannange nze njagala kubeera nga nzira ku ttiimu ya Inter Milan nze wempulirira emirembe ndabawo ng'ewaka wembeereraawo nga ndi comfortable ttiimu ya Inter Milan banamulengera oba nedda. Ate ng'omuvubuka amanyiddwa nga Pedri yaguze church wali eri mu ggwanga erya Spain mu kabuga akamanyiddwa nga Tenerife era ng'ayagala kubeera ng'agikyusa agifule hotel. Yabadde church nga nkadde tekyakola najja abeera ng'agiteekako akasente eriko ruumu 33 ndowooza ne bathrooms nga 24 ke kavubuka ako kongeddeko okubeera nga kainvestinga mu ngeri emu oba endala. Ancelotti ensonga za Ancelotti nazikutegeezezaako olunaku olw'eggulo. Then Man United wano bamaze okubeera nga nabo balaga interest muvubuka amanyiddwa nga Sandro Tonali Bega omuvubuka oyo mu Italy abadde ali ku ttiimu ya Newcastle. Arsenal yamwetaagako gye buvuddeko kaawo wabula n'etamufuna. United kiraga nti bamutunuliridde nga good replacement y'omuvubuka amanyiddwa nga Roberto Casemiro. Bayinza okubeera nga bamuteekako akasente akawerako ne babeera nga bamuleeta. Tugenda kubeera nga tulinda tulaba anajja oba atajje. Ate nga njagala kubeera nga nfundikira ne gano mbeere nga mberekereza ate tunasisinkana olunaku olw'ejjo. Enzo Postecoglou agambye nti ttiimu ya Spurs balina ekiti kye beerabiramu nga ttiimu ennene. Nze waliwo we nabeererawo ng'omutendesi nabasaba abazannyi abayinza okubeera nga bazuukusa ttiimu eno ne bagizza engulu wabula tebata ssente. Muyinza okubeera nga munenya abatendesi abavaawo naye ttiimu nga yo board ne badirector tebateekamu kasente. Onje Postecoglou bw'atyo bw'agambye n'agamba nze mu kaseera ke naliwo nali ntunuulidde omuvubuka amanyiddwa nga Pedro Neto wabula ne batampa kasente kubeera nga muleeta. Ne mbagamba tusayininge Brian Mbwemo ne batampa kasente kubeera nga muleeta. Era ne mbagamba tuleete Anthony Semenyo
ebintu ne bitatambula bulungi yabalagako ne Maka Gweye omutendesi oyo ne bafundikira nga basayininze Dominic Solanke ne Butinejawo bwalinga busatu buna bwe bamuleetera agambye ttiimu ya Spurs mukyagenda maaso n'okubeera nga mugoba obutendesi olw'ensonga nti ensonga mwe muzeereetera wabula si batendesi nti bebabi mwine ekiti kye mwerabiramu nga kiraabu ennene ate nga temuli banene. Mbadde Sharif Boyka okutuusako sports updates olunaku olwaleero nkoze ne producer Kellen Naluyange yagenda okubeera nga akutaputira ate obifune nga biyidde. Mbeere bulungi, beera.